nyinza okwebuuza president atandise okukaddiwa n'okukaddiwa kuleeta okuwutta hose teyandibadde n'amaanyi naye amaanyi waagajje bwe binafuwa NRM. Mukaaku yaani Mukaaku yasoma music yenkanaki Wummuza ku birowoozo ng'oli mu kifo ekirungi nkuzigirira Hotel Bafana International esangibwa Kalamba ku lusozi waggulu mu Kiganda Town Council ku luguudo oluva Emityana okudda e Mubende mu Kasanda District. Ku Hotel Bafana International tulina conference hall w'otuliza meetings ez'enjawulo, gym, sauna ne steam bath, ebisula ebirungi nga tulina ebyokulya mu bika byonna, ekyennyanja ekiwoomu, embuzi, omuchomo saako n'ebyokulya ebiva mu ngano. Tulina ebyokunywa byonna. Tulina DSTV w'olabira emipiira gyonna nga tulina ne gardens ennungi w'osobola okukolera emikolo gyonna ng'embaga saako n'enkuŋŋaana ate nga tukola ne outside catering okugattako ne sound gaggadde gye tulina customer care ya mulembe nga ne security weeri. Gwayagala okubuukinga kuba ku 0772 43 54 22 oba 0200 90 69 22. Jangu ku Hotel Bafana International e Kalamba ozze bujja obulamu. Tubanirizaako mwenna abatulaba ku Great Media UG. Tuddeko wano ku mbuzi enkube eyagala kutonnya. Era tusazeewo tukolereko ko wano. Kafo kalayika bulungi wano ku mbuzi. Balina kajuisa akalungi, embuzi enjokye, embuzi ensiike, saako n'embuzi eya boyiro, enkoko. Buli kalonda yenna gwe wandirowooza saako n'ebyokunywa ebirabikira ddala obulungi. So leero nkoleddeko wano ku mbuzi. Weather condition tenganyiza genda mu gardens bulijjo gye tukolera. Soko okwebaza bannaffe ba sponsor abateekeramu akasente aba Hotel Bafana International Kalamba. Hotel erabikira ddala obulungi eri kasozi ng'oyingira Kalamba town bw'oba ova e Mubende otuuka ku kiggwawo ekyambuka ekikubo weekirina akapande weekali. Enamba zaabwe ziyitawo wansi awo osobola okuba ng'ogendayo. Balina ebisulo, balina gym, balina sauna, balina steam bath, buli kalonda yenna. Mwadde mumbuuza Muzeeyi Kayiira, mpozi Muzeeyi Kayiira kyekyali kyakubuza. Nze yasembayo nga nkuyimiriza oba? Yes. Nali namuyimirizaamu. Baali baluusuula. For security purposes, bankubira bannange. Kolwe namanya nti bulijjo ne State House ebeera n'ennamba yange. Naye munange namukomyeko namugaye taddamu kusima nnyo. Leka gye ne facts and figures asobole okumala nsinga olunaku. So mbanirizaako omwami Kayiira waali wano tugenda kumenya mu wiiki mu ddakiika ntono nnyo era tetugenda kulwawo. Twabadde tutandika wiiki eno lwabadde lunaku lwakubiri ekiro ekikeesa ku lwokubiri ebbaluwa lwefuluma ng'eva bukedde ng'ewava wa president ng'eri mu complaining akalulu k'ebukeddeya nga bagamba obubbi obwalabikiramu ba government official nga babwenyigiddemu. N'asindika Inspector General of Police gwe yali awandiikidde by then n'akyusa n'ateekayo wa CMI bamonitalinge era tugenza otuuka olwaleero okujja okukola nga abapoliisi 5 bakwatiddwa ku bubbi bw'akalulu ebukeddeya. Abaddawo ne ndowoozaamu ne ŋŋamba bano abanuupu abawoza mbu omusajja simanya leero tatambulira ku mazima kati yakoze ekyawo kubanga yawandiise ebbaluwa neteekebwa mu nkola era waliwo figures zetulaba. Ekyokubiri twabadde tuli awo akalulu k'oyamu ne kagenda mu maaso bwagenza okukya Yewunesi ng'awangudde omukyala owa UPC Eunice omanye erinnya lintawaanya ndabako ate ne bamuyita yu kati nze omutima guŋŋamba oba ye Yewunesi nembo ate Eunice. Kakati omukyala wangudde owena mu Luganda twawutula ewunike tabaddawo ng'awangudde akalulu nno ne percentage etabadde nnene naye ne bamulangirira. For the very first time nalabye omukulu ow'ebyo byokulonda omukulu Mugenyi Simon Byabakama ng'agamba mukwatagane n'awangudde mutambuze ekitundu mu kitwale maaso kwegamba ng'akulaga nti akalulu kabadde free and fair tewali excuse. Ngamba Bakayiira bano abanuupu bakkirize nti kati omusajja gye bagenda mu 2026 akalulu akali free and fair bagenda kalabako. Buuza kuba tulaba tutandikira ojjukira bye wayogera ku saga y'amabaati
misango abakulu bagibajjako kyakugamba naye ate abaana ali beekalakaasa ku lw'amabaati munnange bo bakyaliyo kati ani yaza omusango nga wakeyanjula akokosoko katuweni brief njagala obajjukize oluyimba lwa mayinja nakubadde ng'agenze avundavunda ate avunza atya beyakola mu history we byali birungi kubanga yagamba nti sebo mwami gavumenti tuwalana nguzi naye tetuwalana gavumenti naye ate abo abawalana ffe bo be bawalana gavumenti ya abatulaba mwebale nnyo okugoberera omukutu gwaffe guno tutambudde tugenda mu 2,000 Great Media tugenda mu 2,000 akabuliriro kabadde ka byakwerinda naye twateredde naye tujja kwongera okubagamba amazima totidde gwe gakayiraga mukayire however mwebale nnyo okutugoberera amina akalulu munaddamu okwekwasa naye ndowoozaamu nti ekyo kyandibadde kyongera bwongezi kukuba stamp mu ebyo bye tubadde tugamba bitya kubanga ojja kwogerako nnyo kuba empewo mpanvu wano ezo tulemesa okufuna odiyo tulonda akalulu mu Uganda wano kabadde kaggweera mu kkooti emirundi yonna kkooti gyesobodde okuwulira emisango gy'okulonda ndolo bwa president gibadde nga kkooti ezuula nga waaliwo okubbira naye ng'okubbira okwo akalulu akabbibwa tekaali kanene kimala kusobola kusazaamu byava mu kulonda okulonda kuno okwa Uganda obubbi bw'akalulu buli ddala mu mateeka agafuga ebyokulonda mu ggwanga naddala nga etteeka erifuga okulonda president eryo lyo baalikola avuganya ku bwa president ne baba nga bamukkiriza okubba akalulu kasitaba nga tabye kalulu kali substantive etteeka kirigamba kasitaba nga tabye kalulu ka muzinzi ekyo akkirizibwa okubba mu tteeka eryo president yekka kulonda okuba president akati bw'ogamba nti owa poliisi ate akati gwe bakutte eyeenyigidde mu mivuyo gy'okulonda ate olwani agenda nga okukuuma akalulu batendeka abaabo obanga ekyo ekitongole kimaze okuvunda poliisi olaba ebintu ebiswaza anti ekiswaza omugagga kusesemantula kyekyo kyennyini kyekugamba kati olagira abapoliisi babakwate nga nakulira ebya crime intelligence mu district gw'otandikiddeko okukwata kati olwani mulamu gw'oleseeyo ansa sigirina omulamu bajja mutugamba abalaba ndowooza nti ekyo kiba kukuba stampu mu ebyo bye tubadde nga bannayuganda tukayanako tubagamba amagye n'ebitongole ebyo by'okwerinda mubijje mu kalulu k'eggwanga nga balemi ne bakigaaniramu kyabalidde nze nina mikwano gyange abanankole president Museveni musajja munankole mukwano gwange omunankole yaŋŋamba nti omunankole singa alaba omwana we ng'alwana n'omwana omulala omwana oli n'amulaba ng'alinga ayagala okusinza owuwe amaanyi agamba omwana owuwe kyowange gwe mwana wange tokuba munno mu liiso olwamuzigirya wabaako amugamba lwaki tomukuba eriiso n'akuvaako naye nga wano bw'aba akifulumya amugamba gundi gwe tokuba munno mu liiso otamuteera ekyali ekyamiiso so president olw'okuba nga naye eggwanga eri ekyakimanyi ayinza n'okuba nga abadde ababuuza lwaki mwabbyeko butonotono mu bbaluwa nga tekyabaddemu oba otegedde olugero lw'ensooso okuwa kitegedde kakati nze ngaalumanyi eyo ebbaluwa te kyengifunamu tu nyinza okwebuuza pulezidenti atandise okukaddiwa naye okukaddiwa kuleeta okuwutta tanakaddiwa kati okuwutta kuleeta omuntu okwerabiralabira ate okuwutta kivumo nedda okuwutta bulwadde obukwata abakadde bubakwata mu bwongo kati pulezidenti Museveni atuuse emyaka egyo
nakunyumiza oba nkunyumiza abatuuliza mbagamba mukebere nnyo mu mawulire ebintu bino mubitegeere nze siri wano kuvuma bantu. President omuntu eyakyasinze okufa obulwadde bw'okuwutta ku myaka emimpi yali omugenzi retired president wa America Ronald Reagan. Obulwadde bw'okuwutta bwamuttira ku myaka 68 egy'obukulu. President Museveni alina emeka? Awo simanyi gw'obadde ogamba nti muto naye oli gwe kati gwogimanyi kuba gwewagambye nti muto. Nze nagambye ayinza okuba nga bukadde bwe bumubuuliddeko ekyo. Kati ku 68 Ronald Reagan nga n'abaana be yazaala takyabajjukira. Ng'ojja gw'omwana we yakuzaala nakubuza gwani ne weeyanjula n'abanga ajjukidde. Bwe munyumyamu eddakiika nga 3 nagakozi gwani yeerabidde by'omugambye. Kati obuwuta President Reagan nga bw'omuwa ekyenkya breakfast ne wajjawo omuntu ku ssaawa nga 3 amugamba nze bano kye bankola sikitegeera. Syria nga yeerabidde nti yakedde kulya. So abasawo ne bagamba abaali bamulika abamujjanjaba abamuweereza babagamba tebamuwa mmere kusinziira ye waajagalira. Emmere yennyini atejja kumufuukira obulwadde obumujjawo amangu. Bamuwe emmere okusinziira ku time kw'alina oliira. Okusinziira ku time kw'alina okuliira. So ekyo kye ngamba nti bwe njogera ku kigambo kuwutta si kivumo n'akatono. Kati Mwami Museveni yawutta? Ngambye bw'abanga atandise okwerabira nti akalulu kano bulijjo kabadde kabeera mu mbeera eyo ey'emivuyo. Kakati olwo kye ngambye nti buyinza okuba nga buzze. Obulwadde bw'okuwutta nga bwe buluma Mwami Museveni. Yeerabidde nti ye kennyini yasindika abasirikale ne bakwata Bobi Wine eruuka. Ekyo akyerabidde. Ng'ekibakwasa ki? Kukuba campaign. Yeerabidde nti akalulu akaali ekayunga kali mu ngeri y'embwete. So kakati babanga asobola okwerabira ebyokumpi bwe bityo. So ndowooza bannayuganda tuyinza okuba nga tulina ekizibu. Nti obulwadde buno actually nga bwe gambe tuleetamu omuntu okwerabira ne waya zennyini zikyuka, senses z'obwongo zikyuka. Kyenkugamba nkimanyi. Lwaki bannasayansi? Oba oyagala olulimi olwa sayansi bw'oyagala okutta bo abasayansi bakiyita senile dementia. Senile dementia. Senile dementia. Senilite kwe kukaddiwa. Otyo? Now kakati obwo obulwadde obuleeta obwongo okwerabiralabira bwe tuyita senile dementia. Okay? N'olwekyo kyenjogerako kiri scientific, kyenjogerako kiri realistic, si kujerega si kuvuma. Kugambye gwe bwattira ku myaka 68 nga takyajjukira n'abaana. Eno ebbaluwa gwe bw'oba gw'ogitaputa otya? Ekyo gambye waliwo ekibayite Abaganda kibayite ekiguumaaza. Ng'ente ekyente eyota omuliro. Bw'owulira efuuwa nga gw'ogamba nti eseesaamu yakusanga gwaka. Osanga gwalandaze gwazikidde dda. Kati mbufunze wano Mwami Museveni alina byali mu kugattirira obugattirizi nga si bya ddala. Nze nkukakasa nti ebyakoleddwa bimusanyusa. Pulezidenti y'omu gwe gw'ogamba eyawandiisa ebbaluwa ye pulezidenti y'omu mu kalulu k'ekayunga eyatugamba nti NRM yeeyina ekyenkomerero mu by'okulonda kwa Uganda. Nakugamba nti gwe nowoozi n'essaawa 22 owa NRM ng'atudde ajja kujjaazi n'essaawa 2 akugjeyo ekirabo akiwangula. So you see, bwe tuba nga tulina endowooza nga akugambye President Museveni alina ebintu byayogera lightly ne mutabikwata, naye nze ebbanga lyemwegenderezaako ebintu byayogera lightly bye biba birimu amakulu agasinga obungi. Kati Mwami Kayiira, kiki ekiyinza okumalawo obubbi bw'akalulu gwe nga bw'olaba nga bw'onaga nti ekimu kyekino nga twekubidde sayidi? Okuba akalulu okuggwawo
be bantu ekinaakumalawo be bantu okubeera n'endowooza ey'okujja okufuna obuyinza baweereze abantu si kubunyakula bunyakuzi naye bwe babanga bakyalina endowooza egamba nti bagenda kuyingira mu buyinza kukolerera abaana baabwe kukolerera embuto zaabwe abaana baabwe n'abazzukulu baabwe okubba akalulu tekisobola kutwala kwakubeerawo naye tokkirizaako nti kakati at least ebbaluwa eno bweba yafulumye akaluuka ewoyaamu nakkiriza nti bamuwangudde aba UPC gwe tokkiriza nti awo bwe free and fair yabaddewo sooka eggamba bannayuganda mulemenga kubakuumira mabega n'abannaffe abatulaba bonna mu nsi gye bali nti okimanyi bulungi nga UPC ne NRM bakola endagaano ebagatta yes wakyaliwo UPC waliwo NRM pateyemu yes wano tuteekewo ono gwe tuba tulangire wati tulangire yeru wano tulangire mu bufunze NRM ye yawangudde anti endagaano yabagatta ne ku DP kisoboka bebamanyi bwe banakikola tulabeyo ku kandidate wa DP ng'abo ayitamu anti ate lwaki yawandiise nti bwe bagenda mu mateeka ne bakizuula nti babbye kisoboka bajja kusazaamu singa baba balabye kandidate wa DP omujegajega omujega kikyotegeeza omujegajega yoyo asobola alekayo okwerowooleza omujegajega yoyo alekayo okutegeerera mu bwongo natandika okutegeerera mu lubuto lwe ngalowooza kukulya yes ngalowooza kukulya mwami Kayiira ebigambo bya Mukaku wabiwulidde mbate sinakubiwulira ebigambo ebyo ng'alumiriza agamba Bobi Wine mu luyimba lwa Nalumansi yeekubye omupiira okuddira n'agamba nti eri ewalala bamukubira mu ngalo wano mu Buganda tebamusuutasuuta ng'ate agamba mbu obuwagizi bwe obusinga bwali businga wano mu Buganda n'agattako n'abuuza ti biliyoni 15 ezibaweebwa buli mwaka baziteekawa abannuupu ezisalibwa ku buli mbu waliwo sente ezisalibwa ku buli mukandidate ozigattagatta zikola biliyoni 15 ziragawa era ye ng'agamba agenda kuteekawo obwerufu obugenda okwanika Bobi Wine yenna n'obufere bwe Mukaku yani Mukaku wa NUP Mukaku takibaye mwamu makadi Mukaku wa NUP si wa NUP mwamu makadi yasooka n'abeera ne mu makadi so nze kyenjagala tukole kiri kimu abantu abalina amagezi n'Omukama Yesu yakyogerako nti lekayo okutunuulira akasubi akali ku liiso lya munno nga kuliri okuliko ekisiki Mukaku yani mu Uganda wano oba mu nsi yavuganyako kuba pulezidenti kati addeyo afuganye okuvuganya kuba pulezidenti okubuwangula oba olina kumala kuwalapa Bobi mbwaliko osanga amasannyalaze munnaye Mukaku yasoma music yenkanaki asobola okuvuunula oluyimba yasoma literature kwenkanaki asobola okuvuunula oluyimba kati kyoli mu kujjayo talina decorum commentinga ku bintu ng'ebyo kyenjagala atubuulire qualification zalina mu literature abantu in literature alimu ekitundu ekya poetry kikisinga obuzibu poem nga kwakuba lwega lw'Omukaku poetry ne music byo bifaanagana kuba bitontome yes byebisinga okulema abantu okutegeera kati Mukaku yani zino sente bulijjo zijja mu nnuupu nga tetumanyi biliyoni 15 gwe buli mwaka ozimanyi ababaka zibabasala bali bameka abavamo biliyoni 15 n'okubala nakwo kuyinza okuba nga kwamukaluubirira yes agamba mufuna ne sente za gundi kino ekibiina kiki ekigatta ebibiina byonna iPod yagamba nazo muzifuna akimanyi nga NUP ekibiina ekitanakweza myaka 5 kyekimaze okugula ekibanja mu Kampala nga tuli mu kuzimba akyakimanyi kyo asobola kibuulira ekyasobola okukibuulira ensi Mukaku mulimu ebintu byokola omuntu omu yagamba nti mwattu obadde tonnaba kwogera abadde nkutenda amagezi naye bw'oyogedde
akimbadde ndowooza si kyekyo naye nanti yali nti bw'obanga oyagala okukuuma ekitiibwa kyo abantu bakuteekemu weewalwa okumala googera to be with the dignity. Yes, okuuma ekitiibwa kyo. Amakooti g'ogamba omusajja bagamba oyo kati nga yafubutudde oluzungu. Olumu twali tuli mu campaigns zaali za kulonda Honorable Kasole oluno nga ababaka bakyesimbawo bagenda kadaala omulundi gumu ne bakwata akalulu. Honorable Kasole yajja ne Honorable Musafiri n'abalala. Kati waaliwo omwami Musafiri kyono bawana bbanja. Musafiri Katende Mbadde mayiba. yali teacher. Now Honorable Musafiri atunuulira omusajja yajja mu lukiiko ng'akutte briefcase ayambadde suuti nzirugavu ne saati njeru ne tayi ataddemu. N'agamba Naye lero omusajja ono mulimi. Kyokka nga tayagala kunoonya agenti. Yalaba omusajja ali smart ng'ono n'ayagala amukube akaama bato omukago amusigalirewo mu muluka nga amutambuliza campaign. Kakati okusinziira ku byali ayambadde Honorable Musafiri Katende yamugamba mu Lungereza. Naye ng'omusajja gwagamba Olungereza wa kinkumu amazima gennyini ne because tagimanyi. wa kinkumu n'olulimi olulwo oluzaalirwa natalumanyi. Honorable Musafiri agezaako okusika omusajja asika omusajja nga tammuka. Obutammuka bwe tebwali bwakuba nti yali tamwagala kumuwagira, obutammuka bwe bwali bwakuba nti Olungereza lwe yali amugamba yali talumanyi. Nga tategedde na byamugamba. Era omwami oyo yankola bulungi yategeera ensobi gye yakola okumanya yagitegeera bwe yadde eka ku kyalo essuuti ettaayi yasooka n'agigaba briefcase n'agitunda. Ebyokwambala kati ebyebbeeyi ebyo Amajento. n'akola ki n'abivaako Kati ye mukaaku. kyembalya njala okukubira kyekifaananyi kyenkusiigira. Naye lwaki kino kirabika nnyo mu opposition? Kati nuupu yeekutta akati. People kambabuulire Abantu abali mu nuupu bayita akaseera katono ng'ate bajoogerera obuyo singa abagivuganya. Politics ono wa Uganda naddala enkola eya mwami Museveni asetinze kye tuyita political malls mu bibiina bingi. Okay? Ekyo kikolwa kibi nnyo mu byobufuzi mu nsi yonna. Enkola y'okusuubula eyo. Enkola y'okusuubula. Kaziwe Bashiri mbazira naye byayogera. So Bingi. Nze ndowooza nti abantu bayingira ebyobufuzi nga bwe ggambe ekibatutte mu byo okukolerera mbuto zaabwe abaana baabwe n'abazzukulu baabwe. Omuntu agenda okukolerera eggwanga oba oyogera ku biruma eggwanga oba obiisana na programs. Bobi Wine atugamba agenda kulongoosa ebyobulimi. Naye nze ndowooza nga Uganda tunaagenda mu byabulimi tusooke tulongoose byabusuubuzi. Obiisana mu ki? Bwongo. Ideas. Ideology. Yes. Don't discuss people. Nekino kigenda Cheap minds discuss people. Great minds discuss ideas. Mwami Kayiira nyina ekintu kye njagala okusooka okumanya. Twali ffenna ku program gye twakola olumu ku saga y'amabaati. Era ku eno saga y'amabaati nzijukira ng'oŋŋamba nti tutunuulidde ebyo waliwo bye bali mu kuyisaawo. Amazima byawunzise babagamba emisango bagibaggyeko. Gyasigadde ndowooza ku Mary Goretti Kitutu oba naani omulala basigadde babiri ne Amos Lugoloobi. Tawera naye si permanent secretary. Lwasigadde ku bantu babiri. Abasigadde bonna ne gabajawo. Ne Kasaayi gye yagamba nageekangira mu lugye wange. Musango yagwejjeyo. Amabaati tegazzeeyo musango gwaggiddwawo. Ekyo kye nakwagamba. Nakagamba nze abantu bano mbamanyi. Kasi wagamba akatabo baalina kufuga myaka 10. Naye babeera bareviewinga. Bongeza. Era ne nkugamba nti kino bakikoze bakigenderedde. Kano baakabateze butezi kubaddibya na kubavunza. Era kaakati bagenda kubeera nga bagizinira ku ntoli za President Museveni. Nga babulisa abamwegayirira. DPP waba akujjako omusango takugamba nti weejeeredde. Akugamba nti obujulizi obuliwo tebumala. Kangu kujjeko. Kitegeeza kyayinza okuguza. Yes. Saawa yonna ekitegeeza bayinza okuddayo. DPP waba akujjako omusango
takugamba nti weejeeredde takolanga kooti ate ekyo mbadde sikimanyi. takolanga kooti agamba mu budde buno obujulizi obuwoza n'ono si bulina kati omusango ngugjeeyo fayiro esigalayo kyobula abalwana nnyo okuggalawo fayiro era essaawa esobola okutuuka noba ng'otandise okumera ebiwawaati ne bakuyita ng'obujulizi baabufunye oba buvuddewo wabbo baba baabufunye naye bino mu gavumenti ndowooza biba byakweswaza mu gavumenti ebyo bayita holding charges emisango egirinda emisango egy'okukuumira awo ku bunkenke they are holding you nekino tekiba kifaananyi kibi ku gavumenti kati ng'eno ewangadde mu myaka 3 mu emeka genda mwana ekifaananyi ekibi kitya okuwangalira mu gavumenti wateekwa okubeerawo malisi z'okola tosobola kuwangaala myaka 37 mu buyinza ng'oli ku clean channel you must be malicious naye gwe kino ekintu kya taata afudde baleete omutabani taata afudde baleete omutabani ti era Museveni yayendoosinze mutabani gutulaba nti kibadde kisusse eyo enkola ndowooza sigino eyo bannayuganda ffenna ndowooza ewabaddewo concern era in one of our debates twaki debatingako ti ono okugamba nti omwana wooli kuba blessings ebo ng'aba NRM tebakikola lwa bulungi bwa musajja oli aba yafudde bakikola bannayuganda kubayingizaamu ndowooza ejja mu maaso etya eyo endowooza etya mwavuna n'oli nasikira agava ekyankwanze galaga nti omukulu tayagalira ddala mwana kukulembera temwamuwuliriza bulungi naye nze mbaga mu bukulembeze bw'eggwanga buli lwaba ayogera mpaayo obudde ne muwuliriza pulezidenti yagamba mu lulimi Lungereza nga mpulira nti muhoozi teyandibadde n'amaanyi naye amaanyi waagajje bwe binakuwa NRM n'agenda ekyankwanze n'agamba ebyomwana okukulembera nabimugana nabyomugaana simanyi na gyabijja nkiwulidde statement yo dingi doole President Museveni batona bamutegeera naye nze namutegeera ekimala akyovulawa nkyagezezaako okumwewala anoonya naye mwepena ye empola nazo naye ziri gwaddi bukijja kuzimala omusango gye gukyagenda mu maaso era nga mukaaga ogw'omwenda tulinayo olutuula lwa kooti wano emubendi wano era ngenda kukuŋŋaanya abamu nja kusooka nakukola press conference njagala wide coverage ey'omusango egyo banaatukirizaayo bajja kubakkiriza high court yamu naye gwe muli oyinamu endowooza nti onaawangula omusango twaguwangulako dda amazzi gakulukira gye gaali gakulukudde kati bwe mwaguwangula ne mufutyankibwa kati mufaa nedda kambabuulire kino nti justice system nze ayogera naawe ngimanyi okugijjira ddala ewaffe mu famire ewaka okugituusa ku international level wange justice system ngimanyi okugiviira ddala mu famire wange waka okugituusa ku international level sina Uganda wokka okugamba enkola era wonna ndi redde naye okugenda ku levels ezawaggulu oteekwa okumala okuexploitinga the judicial system eya national olyoka ogenda ku supreme kasookuma ku supreme nga biganyi then ng'olumba ICC ng'okuganye nze ndimanyi so kyegamba nti system gyenkutte nungi kubanga yo olwana totuuyana naate nga bano bannamu abali mu kusaba obulungi buno obusatu ziri biliyoni 3 bamusindi ne banne eja 2.6 ndowooza I think 2.6 lafule nalaba ziri mu biliyoni 3 naye nalabamu ekyakamanyiiro kibwoba waliwo ogula luli miliyoni emu ekibanja ne kati kyompa
ddala tewaliwo bavaluers abasobola okubalirira ttaka obudde buli nakati No, look here. biri ebiri Ekintu kyali optional. Bo bagamba nti bategeera nnyo. Nze nali mbeepatiikako okubategeerera. mu nkola eya ssemateeka entuufu. Nali mbeepatiikako kubategeerera kati bo bategeera nnyo ne bakola ekyo. Bakola gurupu ziri bbiri. Eyo neya Ffe nooza twasigala families 43. bali 58 ne bigenda. ya Nkola eyo. 5 Now mu nkola eyo yennyini babasuubiza kubasasula obutasukka nga 3 June 2022. kati Njagala nkutegeeze nti ne mu mwaka gw'ebyensimbi guno sente zaabwe tebaazitaddemu. N'olwekyo basuubire kubanga bayinza kulowoozebwa ku 2024 2025. Ate nazo bayinza obutaziteekamu. Okitegeera? bakikola kagenderere Oyinza n'okusanga nga fa basigala tubisana mu kooti tubasoose okufuna ekyo twagala. bakikola kagenderere oba just waliwo enkola erindiriza. Enkola eyaliwo teyali yakwagala kusasula. Enkola eyaliwo yali yakwagala kujja investor ku maggwa. ategeere nti eri mu investment field mu kisaawe ky'ebyobusuubuzi akosebwa kinene nnyo bw'abeerako ebintu ebyo. omusango guno ogukyalemedde mu kooti. Kati ekyali kiriwo gavumenti ekola endagaano naffa mu ngeri y'obusirusiru ey'ekiguumaaza kati endagaano baziwe investor nti ensonga yawedde. era endagaano eraga nti byaggwa. That was the issue. Era mu ndagaano eyo gye baakola investor talinawo wagenda kutoolera muno gwa ssente nagumu balaga gavumenti yokka. ye wakiviiramu awo Ye wakiviiramu. kekaali akatego. Kekaali akatego. Naye kati nga baali mulimu sitaani omu eyali agenda okubalemesa ddiiru. Kayiira. Petro Kayiira. nga lwaki gwe wali obalemesa? So ne bagamba ono ye endagaano eno ajja gisayiningira mu kkomera. ne bakutwalayo. Era ne bantuukako mbateekereko omukono. Bagamba please people njagala mukulu. Ye nangamba yali looya. ow'amateeka. Looya. Ngamba kati gwe wadde olowooza ky'okuteekako omukono ensonga ziggwe nga ziwedde zi. bwe nali mugamba ne mugamba kanso sandyagadde ondeetere kubuusabuusa butendeke bwo. Naye kisoboka okuba bw'oba oli awo etteeka iri endagaano gwe walibuuka kubanga amateeka gamu gabeera optional. Mu tteeka eri endagaano ly'omanyi obulungi okimanyi bulungi nti omuntu takola ndagaano ng'ali mu duress mu kunyigirizibwa. Ekimu ku bintu ebiraga nti omuntu yali mu duress kwe kuba nti yali musibe ekiseera we yateekera omukono ku ndagaano. Etteeka eryo ndimanyi ti singa nteeka omukono ku ndagaano eyo nga ndi mu duress nga kati bwendi nsobola okufuluma wano ne mpaabira endagaano ginateekako omukono kooti n'egisazaamu. Naye sigenda kubateganya kwenkana awo. Nze nfunye bufunyi mukisa okuba nti Katonda ntadde wano. Mumaze ebbanga nga mugamba nti abantu baagala kirala ate nange mbapaatiikako birala. Kati mugende mumale ensonga z'abantu abo. Tuli abantu 41, famire 41. Naye ebibanja 2, famire 2 zaali zange. Famire 399 zigenda zeesalyewo kyezaagala. Famire ebibanja 2 bya famire yange byo biganya kubiwoza. Ate nja kuba seetaaga looya. ng'ojja okwewoza. Kubanga kkooti yeetaaga lulumi lw'oyogera lwewulira. Olungereza olwo Katonda yayoza 2 nampa. Olwekyo mugende mumale ensonga z'abantu enfuluma wano banga tono nnyo. Yes mukaaga. It's not a big deal. Nja kugenda mpoze. Kati n'abeera nga yavaayo nga feeling small. Olwakiri ekyo namugamba tusaagala ondeetere kutandika kubuusabuusa butendeke bwo. Mwami Kayiira bannange olina ebigambo ebiruma. Anyway, ngoyanziza obudde bwompadde. Njagala tufune gundi ya education. Tugisuubiza abantu bano okumala ebbanga. Tetugikolanga. System ya education. Waliwo ebituuse bingi kaliculamu. Nze ndowooza ekintu kati ekitawanya education ministry. Kwa ministry esalawo ebintu ebiri mu old version nga tuli mu version ndala etuzza mu birala. Kwegamba tetutambulira ku syllabus yansi. Education. Tetuli kuya pro wano. Education
bw'oba ng'ogipulaninga education ebeera nga ogireeta okumalawo obuzibu abantu oba training okumalawo obuzibu bwe baba balimu. Actually an educationist tulina kye tuyita formal education ne informal education. Informal abantu mu buwangwa bwabwe baayigirizibwanga engeri gye bayinza okwemalako obuzibu obwo bwabeerangawo mu buwangwa bwabwe. Abaana bawala ne babatendeka okufumba, abaana abalenzi ne babatendeka okuzimba, ne batutendeka okuyigga, okubumba, okubajja. Informal era okakasibwa nti egundi yayize kati okubajja. Kkiriza tufune olunaku tugikwateko. Saturday jjandabika nyinako appointment kandabe oba navuga nenzijjako eyo waba waka asimu nkayina tujja kuorganizinga olunaku bane mukkirize tubasiibulire wano nga twebaza bannaffe aba Hotel Bafana International Kalamba abateekamu akasimbi programu zino okutandika okutambula obulungi na buli kimu nga tekiri mugozireni. Facts about it. Hotel Bafana International Kalamba gwalina graduation, ayina wedding party, introduction parties, ekifo kigazi bulungi. Ogendawo ate akasente sikangi, service nnungi. Buli kintu kye wandirowooza wali bakina president suite bazina rooms ezo. Mutuyambe mugendewoko. Mujja kwejjusanga mutuuse ku Hotel Bafana International Kalamba mbasibulidde wano mwebale nnyo mwebalire ddala. Olumu ndooza tuligenda tutulako mu garden obwo. Tugenda yentane Mwami Kiddu. Kati gwe tugenda kuorganizinga Saturday. Kubencha Mwami Kiddu gwe tuliyo naye gwe tugenda okukolera ku Hotel Bafana. Era programu yaffe egenda okuddayo ejja kubanga tuli ku Hotel Bafana International Kalamba tugenda okukola. Bayina garden nnungi. Ate nayagala akafo kali ku lusozi. Gikuba abantu mu maaso. Hideout ogendeeyo, teri bireekaana, teri bikola buli kimu wali fine. Bayina ekyennyanja. Lwoli kiryako olimbuulira. Kirungi. So tweyanza nnyo tweyanzeege.